بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akyatuwadde obulamu nze nammwe. Obulamu kyengera Allah bw'aba bukuwadde oba weesiimye kubanga bwe bukka bw'osobola okubeera nti okoleramu ebyomugaso ebinakugasa ku nsi yo ne ku nkomerero yo. Omuntu yenna Allah bw'amugyako obulamu aba takyasobola kwegasa, ensonga lwaki buli kimu baba bamukolera kikolere. Omufu tusaalira musaalire olw'ensonga nti ye aba takyasobola kwesaalira. Twambaza mwambaze kyebayita okumuzinga olw'ensonga nti aba takyasobola kweyambaza. Not so, tusitula musitu ne tumutambuza nga tumutwala yonna gye tunamuziika oba gye tunamuteekerateekera olw'ensonga nti aba takyasobola kwetambuza. Tumusabira busabizi olw'ensonga nti ye aba takyasobola kwesabira. idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Omubaka bwatubire tugaa nti omuntu bwafa aba takyasobola kubaako nakyakola. Bwemubeera nga Allah kyabawadde obulamu mwesiimye era twesiimye obulabu obwo, tusale amagezi okubeera nga twegasa nabwo. Don't waste your lifetime. Try your best to see that you don't just waste your life anyhowly. Oteekeddwa okufaayo okulaba nti weegasa n'obulamu bwo mu ngeri esinga okubeera ennungi. No single person can benefit from his or her life. Waliwo omuntu yenna asobola kuganyulwa mu bulamu bwe, mwami oba mukyala, wadde nga obulamu kikulu okugjako nga alina ebyo byateekeddwa okuba nabyo okubeera nti agasibwa n'obulamu bwe. Mu bwo oba mu byo mwe muli okubeera nti musiraamu. Whoever will benefit from his life must be a Muslim if he or she is to benefit himself or herself in his life. Omuntu yenna obulamu bulungi
era bwa mugaso, naye teri yagasibwa na bulamu okujjako nga musiraamu. Buli gwolaba nga talina busiraamu manya nti obulamu bwe bumufudde ki? Wal asri innal insana lafi khusr. Innal insana, omuntu, lafi khusr, is only making losses. Omuntu talina mugaso, talina kyaganyulwa mu bulamu bwe, ali mulosi okujjako just one category of people. They are the only ones who are not making loss in their life. Illa alladhina amanu, okujjako abo abaki? Abakkiriza. Ndowooza eyo essuula buli omu agimanyi. Bwe bagamba amanu nga kyokyoka ekizze, manya nti bwogera ku basiraamu. Abasiraamu be balina categories bbiri, abasiraamu n'abakkiriza. Naye kasita baleeta ekigambo kukkiriza nga obusiraamu tekizze, kizingira wamu abasiraamu aba bulijjo n'abo abayitibwa abakkiriza. Are we together? So bw'oba oyagala obulamu bwo bubeere bwa mugaso, faayo okulaba nti obeera mu busiraamu mu bwo. Kyova olaba nti atalina busiraamu, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akitulambikira bulungi, naga nti waman yabtaghi ghayra al-islami diina, whoever chooses for him or herself any other religion apart from that of Islam, omuntu yenna eyeronderayo enzikiriza in his lifetime, naga nti nze nonze kambeere mu Protestant oba lemibbi e Catholic oba okumanya nti he or she is making losses, falan yuqbala minhu. Buli kyonna kyakola Allah subhanahu wa ta'ala takikola ta, takikkiriza. Kati bwoba tolina kyokola Allah nakikkiriza, kati okola ki mu nsi? Bwoba tolina kyokola Allah nakikkiriza, kati obulamu bwo bwa mugaso ki? Naye ngaekikuleetedde embeera eyo lwakubeera nti tolina buki, walonze ekitali busiraamu nokkiriza obeere ekyo. Wahuwa fi l-akhirati min al-khasirin. The same person, when it comes to the day of judgment, omuntu afaanako bw'atyo bwe lunaatuuka olunaku lw'enkomeero ojja kumusanga min al-khasirin. Ojja musangamu abo abaafaafanganirwa, alina obuzibu kubanga ye bw'abeera mu nsi muno alowooza nti alina kyakola, era ebyo byakola agenda kujja nabyo ku lunaku lw'enkomerero ng'alowooza nti alinayo some good things. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Emirimu gyabwe gyebagenda okujja nabo nga bakola ngenda gifuula kibuyaga ku nta, agenda okuzibula amaaso nga talinaawo naki n'ekimu, just because obulamu bwe byonna yabikolanga si muki. Mukkirize nti abatali basiraamu balinayo ebintu byebakola nga ate oluusi birungi. Osangayo omuntu nga si musiraamu naye nga he or she is well behaved, ng'alina empisa nki, ng'alina empisa nnungi. Osangayo omuntu nga si musiraamu
naye nga he's that good to his or her parents, era nga olw'omuzadde we amwenyumiririzaamu. So kino Allah kyeyatugamba nti waqada rabbuka alla tabudu illa iyahu wa bilwalidaini, kyenyininyini kyakola Allah kyemugamba, naye Allah subhanahu wa ta'ala doesn't value it only because simuki si musiraamu. Osangayo omuntu nga si musiraamu nga he or she is good at giving charity, nga mulungi mu kugaba, ayamba ono n'oli, era nga abantu bamwenyumiririzaamu. Si bagoli? Naye kino kyakoze aye nosanga nga tekikkiriziddwa, naye lwa nsonga eki akikoledde bweru wabuki wa busiraamu. So omuntu yenna ayagala okuganyulwa mu bulamu bwe alongoosa obusiraamu bwe, longoosa obusiraamu bwo wakati wo ne Allah, si wakati wo n'abantu. Your fellow people and mankind tebalina mugaso gyoli nnyo kiguli awo munene, naye obusiraamu bwo bulina kubeera nga buli wakati wo nani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kyobalaba nti Allah yatugaa nti bala man aslama wajhahu liman lillah, omuntu asiramukira Allah, omuntu asiramukira Allah. Kyobalaba nti waliyo omuntu asobola okubeera omusiraamu nga n'abantu tebamanyi nti musiraamu, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala amanyi nti musiraamu, era nga he is pleased of him. Okimanye ekyo? Ku mulembe gwa Musa waliwo omuddu eyajja nga batudde mu lukiiko, high command ya Firawuni etudde bateesa ku Musa oluvanyuma lw'okubeerawo omuntu eyattiddwa. Sibagoli? Naye mu lukiiko mwalimu ebigambo bingi, naye Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza n'atuwulirako omusajja atudde awo tamanyiddwa, aga nti qala rajulun yaktumu imanahu ataqtuluna rajula an yaqula rabbi Allah. Wali omusajja agenda kati kikirwa kimwagala okutta omusajja ono, naye omusajja oyo kana yaktumu imanahu, obusiraamu bwe nga tewali wabukolade abumanyi, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala amumanyi nti muki musiraamu. Ati munange Allah subhanahu wa ta'ala omuntu nga obusiraamu bwabukola ku lwa Allah asobola n'okusinga abalala. Omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam tikamula min arrijali kathirun walam yakmulu min annisai illa arba'. Mu basajja bangi, a number of men reached the climax of worshipping their creator. Abasajja bangi abatuuka ku ddaala eryawaggulu ery'okusinzaani. But when you come to ladies, boda ku saidi y'abakyala, lam yakmulu min annisai illa arba'. We just have few of them who reached the climax of worshipping their creator, and they are only four. Only four. Abawala gye bali eyo, abakyala bakatuuka ku mbeera eyawaggulu enzijuvu ey'okusinza Allah bali bameka? Bali bana. Mubo mwe muli Asiya imra'ata Firaun. Asiya mukyala wani? Wa Firaun. Naye mukyala wa Firawuna ng'afumba ewa Firawuna, Firawuna tamanyanga konti nina musiraamu wano awaka, naye she is among the four. Ali mu babeka? Ali mu bana.
naye tiyamanyibwaga abantu bewangaala nabo nti yali muki that she was that religious. Qur'ani yejja netuga ti oyo musiraamu teyenkanika era ali mu bana abasinga mu bakyala. Kakyanga ensi ebeerawo paka Allah subhanahu wa ta'ala lwaligizingako, naye obusiraamu bwe tebwategerekeka. Allah namuyumyako mu Qur'an namutubuulira. Ojja kumbuuza nti abasigadde bebaani? Mulimu Maryam binti Imran, owokusatu mulimu ani? Aisha talimu, mulimu Khadija. Kitegeeza in the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam yali namba meka? Yali namba 2. We've talked of Asiya, Maryam, Khadija and Fatima. Therefore ombaka wa kitiibwa ali namba meka? Ali namba 2 from his family. Bw'oyogera ku mannya ago abawala eyo oba waliyagalina, bw'oyogera ku linnya lya Asiya naawe n'otunula ku Asiya weewammwe. Bw'oyogera ku Asiya ali in the big 4 owudde bulungi, naawe n'okyusa nsonga nti katutunuleko ku Asiya kewaffe. You just see wonders. Ojja kulaba ebikola bitya byewuunyisa. Totally the opposite. Bw'okyusa amaaso go n'onoonya Fatima, Fatima wo agati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ye Fatima. Maryam nerinya nenyitagala litereza. She doesn't want to know. She instead calls herself Mary. That way of twisting it. Alikola atya? My dear, you are Maryam. Tunulira ebintu bibiri byewuunyisa. Tofaanagana oyo yennyini nnyini kitaawo kwe yasinzira okuwa erinnya. Sibe guli oli ali mu big 4. Not only that, even the meaning of your name, amakulu g'erinnya lyo tegakuliiko. Erinnya eryo maama we yaga nti wa inni sammaituha Maryam. Omwana wange muwadde erinnya lyani? Maryam. Maryam means a worshipper. Omukyalo omuyitirivu okola kutya? Okusinza Allah. But look at the worshipper. Tunulira nanyini linnya eryo omusinza weewammwe. Better you change your names if you cannot resemble to those people. Ekyandisinza okubeera ekirungi ndowooza olikyuse bw'oba tosobola kukola kutya kubafaanagana. Lirina makulu ki gy'oli? Kyetwagaddemu kwe kukulaga nti omuntu ayinza obusiraamu bubeera wakati wo naani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bwe bubanga abantu tebabutegedde naye nga Allah wo abukakasa nti bwe butyo bwe buli, oli musiraamu ddala, mwana wattu oba weesiimye. Who else? Al-Maliku Najashi. He was a king of Abyssinia. Teyali kabaka wa Abyssinia. Abasiraamu si gye baasengukira. Ani yamanyako nti yali musiraamu during his lifetime? Ani yamanya nti yali musiraamu? Al-Maliku Najashi. Gyali naye nga yakulembera abasajja abo abanaswara, twala tugende
naye the day he passed away, olunaku lwe yafa, omubaka sallallahu alaihi wasallama ngaali Madina with his companions, yagamba nti mata alyawm fi dunya abdan salih, mata alyawm fi dunya abdan salih. Amazing. Olwaleero mu nsi mufuddemu omusajja omuki, omulongoofu, era nayimirirawo naga ti tumusalire salatul janaza in his absence. Ne bamusalire sola y'omufu ng'ali Abisiniya, bo bamukolako ebyobwakabaka, kabaka waabwe afudde, naye ngaomubaka ati Madina aga nti abange tusalire omuddu wa Allah omulongoofu akoze atya, afudde. Naye nga abantu tebamanya busiraamu bwe ng'akyali muki, ng'akyali mulamu. Kyetwagaddemu beera musiraamu wakati wo nani na Allah subhanahu wa ta'ala, kyekisinga okubeera ekikulu. Ate olwaleero waliwo ekyewunyisa, kwe kubeera nti olabayo ate abalabika obusiraamu abaclaiminga okubeera abasiraamu, naye ngaate mwana gwo toyinza okusangibwa nga toli musiraamu. We have lived our grandees, our fathers and parents, tuwangala n'abantu bakadde baffe, bajjajja baffe, naye nga they are good at associating with Allah some other creatures, nga balungi okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala. Naawe wenyini obyemanyidde ewaka ewammwe, naye abawala beebweru babayita baki, babayita basiraamu. So baganda bange, obulamu bwammwe kikulu, naye musobola okwegasa nabwo nga muli baki, nga muli basiraamu abannamaddala. Kyemba musinga okufaako kwe kulongoosa obusiraamu bwammwe. Mu bulamu buno temuliimu kigambo kikulu nga kubeera musiraamu. My dear sisters, obusiraamu bwammwe kyekikulu okusinga ekirala. Ebintu ebisigadde ebirala bireme kubeera bikulu. How can we find you? Tusobola tutya okukusanga Khadija, Hafsa, Maryam, ng'obusiraamu bwo tebututenga ekikulu nga you are dating a non-Muslim. After dating him, we find you getting married to him, not minding about your religion. Tofuddeeyo ku busiraamu bwo, wabula ofuddeyo ku love and your feelings. You are just after your love and your feelings. You have to satisfy it. Oyakulaba nti laavu yo ogikola otya, ate omanze gwenjagala, gwoyagala munnange. Let us assure you katukukakase nti mwagale, naye ekya tugenda kukuziika. Njalwera kukola kutya? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba atya, yagati fa in alimtumuhunna mu'minat, fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kuffari la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun. Bwoba weemanyi gwe wennyini mwanyinaza atuddeawo nga weemanyi muli weekakasa nti oli muki, ti oli musiraamu, obanga bazadde bo bakakasa nti kino ekiwala kyetwazaala kiki, kisiraamu. Ono muwala waffe muki, musiraamu. Fala tarji'uhunna ila al-kuffari, leka kumuwa. Wano bwe yali ayogerako baali abo abaasengukanga nga bava e Madina, e Makka nga babadde bafumbo, but they migrate to Madina after converting to Islam. Babadde bafumbo ne bava e Makka, oluvannyuma lw'okufuuka abasiraamu ne bajjawa e Madina. Kati batuuka ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam baliseeyo babba baabwe si basiraamu, bakole batya? Babazeeyo eri babba baabwe bakole batya?
with even the treaty between them and those of Mecca. Balinawo n'endagaano wakati waabwe n'abaawa ebalagira ti omuntu yenna whoever migrates from Mecca to Medina, they should return him or her back to Mecca. Ate obusiraamu butulagira awfu bil uqud, tulina okutuukiriza ki endagaano. Kati bakole batya? Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuleeta this revelation aga nti fala tarji'uhunna ila al-kuffar, don't return them back. Munabazaayo batya eri abatali basiraamu? La hunna hillu lahum wala hum yahilluna lahun, tebakkirizibwa kubeera nabo. Naye kibeera kitya olwaleero after 1400 years of Islam existence in this world, Khadija akyafollowinga abatali basiraamu? Kiki? Anti my love, you love. Obusiraamu bwamwe kyekikulu okusinga ekirala kyonna. Bwe bunaabafaako buli kimu kyonna kakasa nti kikoze kitya, kifudde. Bwe bukufaako obusiraamu kakasa nti buli kimu kikufuddeko. Abange abasiraamu, obusiraamu bwokubutambuza obulungi, omuntu yenna okutambuza obusiraamu buno obulungi ateekeddwa kubeera nga mufata order, ateekeddwa kubeera mufata order. Lulimi kyo, olulimi Swahili balugatta n'oluzungu. Kufata kya Luswahili ate order kya luki kya luzungu. Teekwa kuba muntu afollowinga ebiragiro. Biragiro ki? Ebiragiro ebyo ebiva ewa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Awatali ekyo obusiraamu bugenda kukulema. Believe it or not. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Omuntu obusiraamu tajja busobola bukola paka lwanakkiriza okubeera nti okwagala kwe kufugibwa ebyo bye najja nabyo. Yajja naki? Yajja na Quran na Sunna. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Abanga abasiraamu mumanye nti I was given two things. I was given the Quran and that of its similar. Nawebwa Quran nekigikola kitya? Nekigifaanagana. Kyekigifaanagana? These are the Sunnah. Omuntu yenna okola obusiraamu bwe n'abutambuza bulungi ateekeddwa okubeera nga obusiraamu bwe butambulira agoberera bugoberezi ebigambo bya Allah n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam in his or her different aspects of life, mu mbeera ze ez'enjawulo ez'obulamu. We have different aspects of life, and these are, we have religious aspects. Tuyina embeera ezaki ezenzikiriza. There is another aspect of life which is commercial. Tuyina embeera ey'obulamu endala ekwatagana n'ebyenfuna. Enyingi zaayo naki? Your income and expenditure. Byoyingiza n'okusaasaanya. We have another aspect which is our social life. Embeera yaffe ey'omuntu tuwangaala tutya? Owasaani otambula otya? Mulirwano gwo guyisa otya? How do you associate with your parents, your neighbors, your what? Eno nayo mbeera yanjawulo.
and there is that political aspect. Olwaleero etambula mu nsi yabuki yabufuzi. Ani akulembera atya? Ani gwe bakulembera? Ani amulonda? Bamulonda batya? Byonna ebyo bye bintu bina: ensinza, embeera yaffe ey'obuntu, embeera yaffe ey'ebyonfuna, embeera yaffe ey'ebyobufuzi. Waliyo etaliyeyo? Siri mu kutuba. Waliyo etaliyeyo? Mayi kutuba yeyo gyetubeera kumimbali, era bakoze bulungi ne batugjayo eri. Obeera ku mimbali n'oyogera nga buli omu akutunuulidde, naye toyibulira ekigambo n'ekitya. Naye no si kutuba wadde tuli mu muzikiti. Waliyo embeera etayingira mu ebyo bina? Tewaliyo. Mu mbeera ezo nnya, omusiraamu yenna ateekeddwa kubeera nti atambulira nga followinga Quran and Sunnah. If you are to be successful, bw'onoobanga oli wakuyitamu mu mbeera yo ey'ensi. Tujjemu aka aspect kamu akali social nga nako tetujja kukwata konna, wabula tujja kukwatako ka aspect ka Islamic code oba code of dressing. Mbeera muntu ayambala atya? Omuntu ayambala atya? Dressing. Then oluvanyuma tujja kugiteekako ku minzaani y'obusiraamu, kubanga okwambala tekuli kufefeka. Okwambala tekuli kufefeka. Buli muntu yenna ateekeddwa okubanga ayambala. Baani abayita obwerere? Do we have anyone from Karamoja? Gone are the days when those brothers of ours and sisters used to move naked, but I don't think that they still living such a life. Bakyatambula bwerere? They are a bit civilized. Era nabo bategeera nti kyansonya okutambula obute. Kyansonya okutambula obuki? Obute buyita obukunya oba obwerere. Tuli wamu? Okay. Let us refer to Quran. Surah Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, the creator of man, omutonzi w'abantu nga era be baffe, omuntu gwe yasooka okutonda yali Adamu ne Hawa. Suratu Al-A'raf, verse from 18 to verse 26. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba oluvanyuma nga atonze omuntu, yamugamba nti wa ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna. Verse 19, Surah Al-A'raf, verse 19. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna. Owange gwe Adam, beera gwe ne mukyalawo muki? Mu jjana. Fakula, you eat, enjoy, mulye, min haythu shi'tuma, buli kyonna kye mwagadde mu jjana mukole ki? Mulye. Wala taqraba hadhihi shajara, temusembereranga omuti guno. Abange guno muti, mubeere basiraamu ate abayivu. Wala taqraba hadhihi shajara, temusemberera omuti guno. Abamu babafumba ne babagamba nti ashajara yali abagamba nti don't have sex. It is not anywhere, not in English, not in Arabic. Nti sex is termed as shajara, a tree.
ati wala takraba hadhihi shajara, temusemberera omuti guno. Yali agamba mukyala, yali agamba mwami, bombi bwe baba bombi kitegeeza nti obwerere bw'omusajja shajara n'obwerere bw'omukyala shajara. Alyoka abaga nti mwembi temusemberera omuti guno. Si bituufu, wabula Allah subhanahu wa ta'ala nga bwolaba bwe yateeka ku nsi n'ateekako ebyokulya n'agamba nti temulya embizi. Temulyaki embizi, simple, byonna bikukkiriza ono. This is your Lord. Yakulagira kyaba ayagadde kyalagira. N'ateekako ebyokunywa bingi n'agamba nti omwenge temunywa. Kweguli, you know even how to make it, naye tokkirizibwa kola kutya kugunywa. Naye obwongo ne bukutwala gati naye kiki kino ddala kyeyali aziyiza. Ogenza okunoonyereza n'okomeza kati ndowooza yali aziyiza kwegatta. Ate bwe yali aziyiza kwegatta, ate bwe yabaleeta ku nsi ate bagenda mu maaso okwegatta. So wala takraba hadhihi shajara, gwali muti era omuti gumanyiddwa eri omuntu yenna. Fatakuna min adh-dhalimin, mujja kubeera mu bali az'amaanyi abeeri az'amaanyiza. Fawaswasa lahum ash-shaytan, shaytan ne batawaanya bombiriri. Naye the result of their disobey, ekyava mu butagondera kiragiro Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabateekako. Allah subhanahu wa ta'ala abaali balina ebyambalo bye bambadde, Allah subhanahu wa ta'ala yabibambula. liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Bakomekereza Allah subhanahu wa ta'ala ng'abajjeeko ebibadde bikuuma sawatihima, ebifo byabwe ebyensonyi. Sawatihima, ebifo byabwe ebyesittaza. Ku mubiri gwo kuliko ebitundu ebyesittaza? Abo wootudde? But you are sitting comfortably. Olinganga ataliiko kyesittaza. Abawala mutudde mulinganga abataliiko nsonga. Lwaki? Olw'ensonga nti waliwo ekyambalo kyemukoze mutya, mwetaddeko ebyambalo. Kakati mwana wattu ebyambalo bikuumye, bibisse ebitundu byammwe ebyaki ebyesittaza. Nze ntudde eno mu maaso very comfortable. Lwaki? Nkoze ntya? Nyambadde, si bwe guli? Naye senga mbeera sambadde, wano sisobola kutuulawo nga mutuddeawo muntunuulira. Si bwe guli? Kakati mu migaso gy'engoye zino kwe kubeera nti tubikka emibiri gyaffe, naddala ebitundu ebikola bitya, ebyensonyi ebyesittaza bantu bannaffe. Senga ekyambalo kino okyejjako, ebintu biba tebikyali mu mbeera gye tubimanyiddemu. Tegerekeka. Kakati sawatihima byebitundu byabwe ebyesittaza. Naye shaitaani ekigendererwa kyabwe ekyokubabeerako nebabeerako yali egenderera kubeera nti ebasuula mu nsobi, naye ensobi yabatuusa mu ekyo. Bwogenda vaasi eziri awo tuzibuuke, tugende ku vaasi eya 26 gye njagala okusembayo for the interest of time. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya bani adam, eri ogirabye 18, 19,
When we go to 26, the same surah, same chapter, Allah subhanahu wa ta'ala akowoola abantu fenna n'atugamba nti ya bani adam, ya bani adam, oh you sons and daughters of Adam, abange mmwe abaana ba Adam, ab'obuwala n'ab'obulenzi, qad anzalna alaykum libasa, qad anzalna alaykum libasa, nabasize engoye. Obadde omanyi nti engoye zakka kuva wa Allah? Obadde omanyi? Kuba anzalna, twassa, nassa nze Allah nga nzisa kummwe, nassa ki libasa, nabasiza ki engoye, ebyambalo. What for? Allah engoye ozituwadde naye zaki? Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yuwari sawatikum, yuwari sawatikum, engoye ezo zikweka ebitundu byammwe ebyensonyi. You are comfortable in your castle. Oli mutebenkevu mu kanzu yo, oli mutebenkevu mu t-shirt yo, oli mutebenkevu mu mpale yo, oli mutebenkevu mu jiribabu yo, mu hijabu yo. Yuwari sawatikum, ebitundu byaffe ebyensonyi ng'amabeere gaffe, ng'obutuuliro bwaffe, ng'obwereere bwaffe, ng'amabeere go, ng'olubuto lwo, ebisambi byo. Yuwari sawatikum, bikwekeddwa naye nga tobikwese na kirala, obikwese naki? Na byambalo byoyambadde. Si kyekyokka, tobikwese bukwesi. Yuwari sawatikum, ekyo kimu. Ekyokubiri warisha, ate mwana wattu, on top of that you look smart. Ng'ogyeko kyokubeera nti obisse engoye zo, obisse ebitundu ebyekyama, olabika muki? Olabika bulungi. Mukyalawo bw'ayambalanga, abakyala bwe balina nnyo embeera zino, bw'ayambalanga nga woli omwami n'olabanga alabise bulungi, mugambe nti oh you are smart, you look smart. Olabika muki? Olabika bulungi. Oluusi bayambala nga ayagala okamugambaako, era bw'otaka mugamba akubuuza am I not smart? But you have not said anything. Sirabika bulungi, bw'omuga nti oh spam, olabika muki? Agati naye obadde toŋŋambye. So akikoze ng'alinda okuwulira ogenda kugamba ki, naye mukulu osigadde gwe tobifuddeeko, kiba kibi. Mukyalawo mugambe nga koti akoze atya, alabise bulungi, era bwaba talabise bulungi mugambe nti olugoye olwo lukole ki, lugyemu tolabise bulungi, tebinkoledde ng'olwo bwagambye wano. Kitegeeza mu Busiraamu omuntu alina okubeera nti ennyambala yemulabisa buki. Bakulu mulekerawo okumala gambala gafula, gwe teweefiirayo oba oyambadde otya yoyo, anze ebyokwambala tebimenya. Allah subhanahu wa ta'ala yakireetanga warisha, okwambala kuteekeddwa okubeera nti kutumakinga look smart. Omusiraamu tamala gambala. Smartness is part of Islam, it is part of our religion. Kulabika obulungi kitundu ku buki, kitundu ku Busiraamu bwaffe. Tomala gambala nga bw'osanze, tomala gambala nga bw'osanze. Tegerekese bulungi.
eyo emigaso emeka? Egyo emigaso ebiri mikulu nnyo mu kwambala kwo. Naye ate waliwo ogwokusatu. Bw'oba ogenda okwambala, Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti walibaasu taqwa. Take note, walibaasu maadha? Walibaasu taqwa. Waliyo ebyambalo nga byakutya Allah. Bakukubiriza omusajja oba omukyalo okubeera nti obeera God fearing. Beera omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha nnasu taqu rabbakum. Abange mmwe abantu mutyani? Mutya abantu. Ng'ogyeko abantu ffenna, ya ayuha alladhina amanu, o you who believe, fear your creator. Mwabakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ati Allah mutye nnyo haqqa tuqatihi, mu bwenyiri bw'okukola kutya. Kati Allah subhanahu wa ta'ala aganti walibaasu taqwa. Those who fear Allah, they have their different way of putting on. Bayina engeri ey'enjawulo kye bambalamu. Dhalika khayrun, eyo yennungi. Enyambala ey'okutya Allah subhanahu wa ta'ala etakoma kubeera nti kasita mbisse obwerere bwange kati awo ina kyolabye. Etakoma kubeera nti you are only smart. No. Enyambala eriko embeera ey'okubeera nti otya, erabikako nti omuddu ono mubutuufu atyani? Atya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika khayrun, eyo yenki. Kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala oluvanyuma lw'okutuwa okwambala n'atuwa ebyambalo, n'atubulira emigaso gy'okwambala n'emigaso gy'ebyambalo, mwana wattu ate ffe yatwongerayiko mu maaso n'atugamba nti we have to check the way we dress, the way we put on. We have to check our code of dressing. It has to be in line. Eteekeddwa okubeera mu ngeri etuukagana n'okwagala kwani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Have you ever checked your code of dressing? To find out whether it is in the line of your Allah's will or not. Waliwo ebuuzizaako nti naye ennyambala gye nyambadde eri mu layini n'ennyambala Allah gy'ayagala oba nedda? Oba naawe wakoma wali awakomebwa abatakkiriza Allah, awakomebwa omuntu yenna, yambala obikoomu ebitundu bye ebikwesitaza, beera smart, genda. Bw'obanga bw'otyo bw'ofaanagana, then what is the difference between you and a non-believer? Njawulo kyeri wakati wo n'atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala? And you are the one who will find muswala ihdina sirata almustaqima sirata allazina ghayri almaghdubi. Kyali ghayri almaghdubi nga tofaayo kulaba nti olinawo enjawulo wakati wo nabo. Senga mubeera mutambula mu kkubo, kati wano tuli ku moves, not so? Nga tuli ku institution eno, gwe Hawa, Kristina, bwe mma mutambula waliwo enjawulo? Abantu nga babasanze busanze on the way moving on the compound. Bwe balaba, can they easily differentiate between Christine, Josephine and Khadija? Oba you all look the same? Oba mwenna mufaanagana? Bw'oba oli ku ssomero, bw'oba oli ku mulimu kyo kye mutambulira, bw'oba otambula bw'oti, muvubuka gwe, ba Peter batambula, ba John, ba Joseph, ne ba Sula, ne ba Umaru, ne ba Abdullah batambula, kati mutambula, waliwo enjawulo wakati wo naye? Oba tewali? Bw'oba tewali, mwana wattu, go back and check yourself. Walibaasu taqwa dhalika khayrun dhalika min ayati llah la'allahum yadhakkarun.